Museveni lwaki atuwa half-baked people Sekikubo n'omutwe guno ne Sekikubo tokaddiwaanya Sekikubo lwaki tusirikako Sekikubo okulya ssente lwaki yagisonda which means it is not police fighting you is Museveni fighting you. Well, talking again about General Muhoozi enkambi yammwe ya Pierre yaguddemu nabe wetwogerera Mwami Gashumba yayitiddwa walondabeko ku kadi mu disciplinary committee naye Gashumba simunenya is used to freedom. I'm a thinker economy yamini yannema nti kwamini nga desike zaffe zirimu ebituli nayagala nnyo Yosefu mu Bayibuli kuba nasomera mpa Kristaayo bwe yalaba tebadda n'atumayo Yosefu sekalotera wuyo cheke leero tunamutta cheke tumusole mu luzzi cheke nti ensolo embi yamulya sekalotera wuyo leero tunamutta katumusole mu nnyanja nti ensolo embi yamulya kitaabwe bwe yalaba takuba ne batumayo Yosefu. That's why I like this name. Oh, you picked it from that. Yes. Okay. Neba Yosefu Bakambwe, Yosefu Chibwetere, Yosefu Koni, Yosefu Yakuzaye, Nebaganti Lubutora, President Museveni, Oizo Muaso Mukazi, Neba Mugamba Wakatoda, Nabaraka Luenzoli, Musaja Mukambwe, Yosefu Tamale Mironi, Aguao. Anti Muamanyezi Mugamanyi. Matume ante mutegerechi amanya gabawala bwaga kasinga obunyiga ina ng'eryange Ali Mahad gojolino nyikiritegeza so wasalayo Yosefu ngo ojja kuwa Bible andi bwe twatuka mu primary 77 nakola primary living examination savu musawa wali rudawa dali sinazalibwa wetu nazalibwa musawa dali sinazalibwa kakati nno fwe twakolera nga first grade iri ku 210 nafuna 2 era amasomero g'omukyalo gafuna nga first grade. My first time to hear the word envumbo ebigezo babisuzanga ku police ebya finals bisula ku police envumbo nga mumala bikebera bisibiddwa oba babije basoka ne bakola bati siru kweri bateriko kibula amasomero ga primary agobusa where I went through gebamala it was natural intellect era bampite busuubizi na first choice negiteeka busuubizi nengo manyi obwongo bwa ebusuubizi bwagenda nga muti waliwo sisomero ly'abasomesere namutamba ne busuubizi nga njagala kuba abaana nja kujja mu sekendi nkuba aba P7 yeboko kyo kyali kigendererwa noti ku maaso oyagala kunyumira ku kuba Katonda nyamba omukazi bamuyitangani namuli namuddu namuvuma nga ni mu P7 namuvuma yali musomesa nga musomesa nanyumiza banne wamuvuma kyo omwana oyo ebusuubizi bamuyise naye ebbaluwa yinjirese mu post office koza mponya nakuba mu life yange omukazi yankola ekintu omukazi amponya obusomesa yes kati oli eyo mu busomesa I had been admitted musuubizi ebusuubizi titisi ojja okube ku baana kibooko nga kyenjagala sikoma abasomesa baali b'amaanyi nnyo bafunanga siringi 310 ninga bwe balina eggaali zino ezitava ku lusozi teke bafunanga sente nze nakuga nti ekonome ya Amini yannema okubala Amini yannema okubala mu ekonome ye lwaki anti byatambulanga bulungi singa bino ebyaffe omwana mu P7 ng'asasula siringi abiri ng'ekitabo ku mulembe gwa Amini bwe kiba ng'okimazeeko 48 pages oba 96 nozitwalewo omukulu w'essomero n'ozibala nga tewekikolamu bakuwa kipya government yes bwino byaddawo ebyo ati nkugambye nti am a thinker economy ya Amini yannema as a thinker yannema nti kwa Amini
nga desike zaffe zirimu ebituli nga akafumu kabeera n'ekibuto bwe kiti okanyiga booti niki ng'era bwina abayiikira ink nga bayiwa mbuyi bwino abaana batabulanga yajjanga nga gundi vu nga lino egundi ezamboderangami tigobadde n'obutwa ebbanga ddene nemuga mugende mufune ebisiirira bya kalitunsi I drink etampeko everyday reducing obutwa kakati bwino yajjanga ku masomero nekimutabulamu amazzi olwono waliwo avudde ku ttaka nadda ku kabaawo natandika okudda ku desiki bwebatyo bakolanga buli klasi gyolinnya otandikira ku ttaka wano nojja ku kabaawo empapula nianalisobola naye gwe nogamba nti buli mwana akomyewo ku ssomero ne dazini y'ebitabo biri ekitaggwa ku kiriruddawa ebyo tebabituwa bibeera eyo ku mulembe gwa Amini I recited a poem for Idi Amin. Wasomerako Amini poem? Ngota. General Idi Amin Dada, VC, DSO, conqueror of the British Empire. For emiti emito, twasanyuka nnyo ku lunaku lwa 25 January 1971 lwatujjirako Nakyemalira Obote Wangala ayi Dada. Wow. Got in primary? Siri. P3? Yes. Nga olina obwongo. Nawangula. Amini ngaali wali amwebwe. Era nagamba owana anoonyeza ekifaananyi ekyo. My first time nabaga nti which motivated me okusoma ku kyalo kyewaffe kwaliko Reverend Bakaina ng'amumanyi bamuyitanga Sematimba Police Air Wing Sematimba yalandinga nga helicopter ewaffe ku kyalo ku kisaawe ekyamatale ng'amasomero tudduka kulaba ki nyonyi erandinze enesuka etya mwe bannange kambabude baali bakola oluguudo lw'ekyotera nga katapireze zisituka n'omuntu asitukirako nga nalabako abasajja ewaffe ng'eggaali tebaziyiza ku kolas bazisitula kolas amalako enjola I'm telling you bicycles oli agamba gaali etenda kutambulira ku kolas enjola zijja kugwako nagisitula mu bbanga erimekona ku kolas nze mbabuuliza ebyo nga byali byadda nze Katonda nyambye nnyo ate ndi muto Sematimba ekintu ekyansomesa Sematimba kukyalo maama wamuwerekana ne taata we n'enkotayo tekwe n'enkoko neŋŋamba mu bulamu bwange enkoko teyinza kulinnya mu nnyonyi nga sigirinnyeemu that enkoko motivated me walaba enkoko gye basibiridde omwana ze n'ennyonyi Sematimba n'erinnya ennyonyi nogamba enkoko obukoko ensooka etya mu nnyonyi era Amini yamwogerako nti abantu bawalana nnyo Sematimba olw'eggwanga lye nga muganda bamuzaala ku kyalo ewaffe Sematimba yanjagaza okusoma enkoko yakwagazza nga omanyi avudde mu nnyonyi helikopita nerandika ku kisaawe mutabani waani n'akomawo nennyina ng'amuwerekera n'enkoko n'enkota apana enkoko teyinza kulinnya mu nnyonyi nesigirinnyamu. Yes, but you're not a diplomat. Yeah, you might have studied gwatiza okuba abantu then you're not a diplomat. Era mbadde You're something else. mukodomi wange nkedde ku makya waliwo omusajja bamuyita Lwasampijja ayagala kutwala ttaka lye mu mukono mu Wakiso Lwasampijja nembagamba tugende eri Emmanju Kabuli eyasame eya Lwasampijja bazza abasajja nga 6 muli mukodomi wange ti Lwasampijja ye ettaka yagala kulibba teribeera nkakoli ya kitaawe nembaga nti ledda lyammwe mukakasa lyammwe mumpe ebyapa tugende eri Kabuli eyasame diplomat watyo bwakola Kabuli eyasame
Kabuli yasamira bwere Coffin yasobola okulwana ne Kabuli Coffin yakube mpaka ne Kabuli emirabu binzi bajadi yasinga era lwasampi jali luddawa mu Wakiso so Bobi Wine bamwa freedom atambule kyenkubuulira ne bwebannemeredde ne mbatwalewa minisita Mayanja nakwanogo abantu ababaddewo nga bangi nnyo namuwa attention nene nnyo nze nsituse ne mugamba do you know that there are people behind there learn office manners zisinga nabadde nakugubye mudda nenga amaze gana ki nze bojje wange ng'olina kyoyagala oba emmotoka baagibbi nkuga tugende Manju Kabuli yasame oba okola mu bya poliisi nakunyumizaako emmotoka ya dadi benze ya Brown teyina kantu nakamu nebino ebyanamba tejja bifo nebyakatumba wamala era ebya digital number plate tebiriiko mufuta wa musolo ntuuka kukoloko tawa omuserikale agikwata nze njivaamu mutoto waka anakimbia muzei nenkufira ye n'omuggo anakimbia wapi twende kwa polisi sifikiri mirundi yali mu serikale nga mwenye oluswayi baleeta emmotoka egisike n'abulamu ye eyali alese ekimotoka yatema owa polisi yatema paka ku CPS tesasula oyafedda n'avaayo nkugambye mwali muzeeyi tesasula nebyo ebyanamba plate bwerere njagiisa mu kibuga nga gikwateko ngikulekere abapolisi ba traffic bakambwe tebagimanyi oga tebagimanyi eyo beze ya Brown teyinako number plate yafadda myaka 2 tayinza kuwa musolo naye njagala owalive authority gwe batenda agikwateko ebule kyekinabeerawo omulebe bwadduka nga togigiramu wano muwakane njigiramu wano teyina kantu naaka okuva lwe yafa myaka 2 ate nze nagigula is a challenge every n'abaana bange bajja kungulira ey'omuzimu nga njibeeramu kubanga nakijjawa BMK yali mukwano gwange nnyo nanyumiza ebintu ebyo BMK yali musuubuzi bwante naye nga alina mukwano gwe amwazika jaketi empewo erema okumukola ki BMK bwagaggawala eyamwazika jaketi yajjanga namusasula obukadde obwo yamugaa gwe watwala omukisa gwange BMK naŋŋamba nali taata wange yayagala nnyo puzo era oba bagijjewo kati nga afudde puzo eyo emyufu yali ebeerawa mu lujjaawo olwa BMK nange neŋŋenda ngulira owange nga yafadda yayi amugamba dadi eyo yiyo omuzzukulu agivugamu ali ogwo junior mutabani junior si yagivu teriiko kantu nakamu ne njibeeramu nentambula njagala Katumba wamala agikwate ku namba njagala Katumba wamala agiyole bajja gikwata ngambe enkyanji itime agambe enkyanji njise mu kibuga bote batya anti nze njivaamu buvu Benz ya Brown Mercedes Benz ya Yohana Mirundi agijja mudde abeeramu nga muvuga era nkugamba tebwekanga muntu ali mabega njagala wa traffic yeggale hatunulemu ebimyufu abawakane njagala wa traffic awakana tyagikwata enkyanjireti kumaca nga mwali mtoto waka nakimbia wapi mzee tuendelee kwa polisi sifikiri nabula omusajja yadduka n'owekimotoka ekisika emmotoka nenkoma nenvuga emmotoka yange neŋŋenda nze nali wali nga manyi egenda baddusa emisinde kasamala okutafuta naawe oluswayiri ye ngaabula n'omuggo gwe aja n'ekikofiira n'enkofiira giina n'omuggo gwe nekanzu yenjeru gikwateko bakuwana bakutenda ogisange neewuwo
ekisajja kyabba emmotoka yange seringi nefuuka omusota baali bagitwala Kenya mpya kigege yafuuka anti seringi za motoka zange zonna zareeti nefuuka omusota omumyu kakati kigiddukamu kiraga ewaabwe wakyo nga gyeguli naye muzeeyi tufe tunabbawa neno yiyo nemugamba kasosanga mwakalaadi si yange kasosanga musapule si yange eyobba nemugamba nti munkubirenga essimu nga mugenda kubba era bankubira muzeeyi enamba yiyo nti eyo mutwale ababbi basoka kukubira muzeno taxi yo waliwo omusajja alina akamunyi 10 nze nasigazaamu 3 naye ye yazekako TM meaning tamale mirundi abantu ababbi bagitye bagikwatirako omubbi wano babbe emotoka yange era nga mpya bagitwala mu Southern Sudan batuuka kukwaluma embooko twa dereva naafubutukamu bagenda okulaba abasekere kukaluma ng'emisiri kwa nini mnakimbia yuko mtu ndani anapika watu nini yakitudimu media consultant Joseph Tamale mirundi wendi naye wano ebintu ebyera mu byagala nnyo nze nkugambye omuntu asinze okukola ssente wano mu Kimpowooze Kojja Kimbowa oyo akoze nnyo ssente namugamba jalange Kojja Kimbowa nti bamuyita mu America Kojja Kimbowa eddagala balikoze siyo na akole eddagala lya gundi erya battery makanika wa battery asinga akanika battery ate ye Kojja Kimbowa obuzigo bwe buli 10 muvaawo kiwedde si byakutwala kankubuliti osooka kulaba oba kiteredde battery namo bane osasula yetaba ayina emizigo giri awo 10 Kojja Kimbowa osanga abantu abaliridde egalayini eringa ya mmere so bwakuwa eddagala lye ekiri mu ggwanga muno muganda wange kuba mu mwalufuula tutalo kufiira ku munno bano basenga bagenda nebaga eddakiika 3 ezo noziwa munno ndi wakufiira oyimpita nsanafu abo abakazi bebagala okuwabya abasajja emitima eddakiika 3 anti kati oyina okulaba nti bya bulimba disira abaawo ng'ateredde ewa Kimbowa azikuddiza ssente zo wamugezaako nti anti Kojja Kimbowa munange ne ani mutwalira abanene ba minisita banaye bwolaba abantu ensi eri bubi otwalira Kojja Kimbowa ba minisita ba MP bani waliwo ndeyibe yaŋŋamba nange kange omusajja amazeeko emirembe anyanyagisa mirere alinga nsoomoza ate nga nze siina maanyi kaŋŋende nange munyenyagiriza emirere genda onyenyagize mwembabuulira naye namba tya yali abakwata abo namba tya eddagala lyaffe ery'ekiddugavu tosobola kulita bwekitingako scientific knowledge omuganda akugamba nti omusota bwe gukubojja kwata akagoye k'omusajja yabika ku musota oba omukazi ng'okisanze kikola laavu bakakamuliremu amazzi where do you find a man yasanga emisota tolina gy'omujja aba alima ekitegeeza ekizidate African medicine you cannot use it for scientific gundi research emumbwa etakolebwako kantu konna ebbumba balifumba n'abali ebulaya baginoonya Kojja Kimbowa omumbuulidde akati nkugamba ate galuli kankuweyo ekyokulabira ku kimu amaanyi gennena baali bamuyita mutwalivu nabba emmotoka yange nengenda kuba n'abasajja abo bakubbaira bwerere abapoliisi tutulakinga tuteekayo ssente tebatulakinga zireetere nsi omusajja ntirako omuntu gwe motoka ya muzeeyi eriwa motoka ya muzeeyi bandidde akakadde nakajja ne mu bbanga ne kanuma nembaga nasanga n'ekisajja kiri yankoko nekiga nti onzibye ssente era bakisiba kyali kibba abo babbi police tracking is not true. Me I can track esimu
wabona kati waliwo ababbi essimu ya mukazi wange awo batundira ebikajjo anti osindikayo enkunege waliyo girabyeko enkunege eba n'emitwe ebiri yeekecula wali bokka bajja gisuula ogenda basi omanyi waliwo akologo bbe wange bakuba olugisi esawo ya mukazi wange ne bagitwala n'amasimu bayinza okubeera nago ogenda basinikira nkunege ina emitwe ebiri yeekecula ye yayiga kukecula wali ekecula wabi kacu zisangiwa enkunege ezo enkunege togirabangako nze manyi nkuyege waliwo enkunege baya mitwe ebiri enkunege n'enkuyege byawukana so kati eyabbye essimu omusindikira nkunege agende gomanyi nti ennumba eruma kuliiso kokka simanyi nene enkunege eruma wali wabi wokka cwe gazi munange nga ngende sironko atugere ku nkunege eno kusooka emitwe gibe ebiri mu maaso n'emabega giri ku mutwe wali yo expert mu kukecula wali tekecula walala era nabagamba kino ekisajja ekibadde kitta abaana mu taxi mwali kisimbyemu empiso mu balongo waliwulidde bwe kibalooka kakati nga mutwalibu ngabba emmotoka yange mpya amusangalye nankoko ali ngenda esironko koza akola ku luguudo ngaesironko banziba sente zange nasanga n'omusajja nga nti weewaffe mutwalibu namukwatya ku kaleero wali nga talina ngoye nga aleekaana nga omulokole nabba emmotoka ya mirundi mutwalibu nze namugulira engoye mutwalibu nemubuuza okuva esironko wajjidde ku nti oba kumbwa oba kundo naye bwe tetusala amatala bwetuti oba mutwalibu yagira kumbwa okuva esironko naye teyamanya atuuka atya Kampala naye ku kaleero nga talina mpale na saati omusajja mulala yabba emmotoka yange n'agitunda n'agula ki nagenda agula empuuta agenda ekiro okuyingira mu ttooyi omusajja negumweripa mu bulago mu kabini n'adduka ku poliisi bakufiira tiyagasi gwayingira lubuto ndetuli abaana bano kati timigobaaka tu serious issues nti nkugambe enanga alimba oyagala nnyo Fred Enanga mugezi wa poliisi tayinza kutugamba nti baleme kukola taekwondo in fact ku Nigeria nalebyeko abakazi b'ekivu abavuba nga basomesa taekwondo nono gundi yaka taekwondo tukuba yesu mwe mulowooza nti bano abazanya ebigo mu America tebabakwata abazanya wrestling babakwata era nze waliwo omukazi owa wrestling nali nzanya wazanya ko wrestling nemuweereza message n'agiddamu nemugati onkube tinkuweereza air ticket yojje mu America linda kukatirwa bitamali walaba omukazi kuba n'abazanya wrestling nofuna namba ye njagala nnyo wrestling munene ku munene saagala butono anti odduka nnyo n'omuweereza message tinjagala kuwasa nga njokinga aba wrestling nanga jangu mu America nkuweereza ya ticket tonkube diruliza fezigamba tokuba bawo of all people nogenda for such anti myaites kakati yenkubuuza enanga yalowooza ti abazanya wrestling mu America bakwatibwa yes tuyina system singa bakoze emisango tuyina system ne wano sente bazibba tukita winzoling nga bwolaba ebisolo tiempologoma bagikuba empiso waliwo emundu egikuba empiso neva mugundira neyebaka tukita winzoling mu security winzoling yes nebakukwata nga tukikyalina kyakukola kakati enanga nti akaana kansoma taekwondo no nze nejambiya nensululu nemundu nasidi why enanga byeboogera enanga would be telling us what about Americans who have guns? An American must be armed. When they defeated the British in 1777 they feared that the British would come back,
So they decided to arm every American. How do these people control taekwondo? Tuisobola taekwondo bali bajja kusigala nga bamusomesa. This is once you get that person, sentence him 20 years. So lwaki okanjagala nnyo enanga? Ani kyenkubulira enanga ayogera bitaliiyo. You cannot stop these people from training. Mubajja ki? Ne baga nti essimu ezattanga abakazi daali teziri mpandiike. But the company yo eyagala kuba simu etunde. Don't expect it to help you. Okay. Era sente zo bwe zigenda w'omuntu omulala ne zigenda mboga ngenda oleete ebbaluwa ya magistrate baziremezeeko mu balance. Waliwo obuwala nze nkukwata ettaya tinakwatako nze njagala kukuba simu simanyi bayitani Airtel Money simanyi ki bwazikuteereddeko bufuna nkuga njagala kukuba kati nzomanya ebintu ebyo simanyi pakala sibimanyi. I put there 50,000 for the purpose nkubenga teyitamu okola ki nkomewo owa mobile money yakutereddeko nkugambye nze njagala kuba tonterekera kuba buli yako sente gwenzi embwe zijjeeko nedda ziteekeko nkugambye eki teekako nkube simu ngayagala airtime kakati kankubuulire natunulidde omuserikale wa poliisi ku makya nenseka. Oseka ki? Emmotoka Mulindwa nabaga nti Mulindwa yakangulira emmotoka 2. Dr. Lawrence Mulindwa bana wandika ekitabo kya soka lozabago nali kifulumiza ku hamu wano nesuli ya Nakivubo negamba buulire Mulindwa yangulira emmotoka Lexus Regius yajimpa 28 omusajja yakutte emmotoka eyo n'ekipapula kya 29 emmotoka ya 28 okuyingira mu Uganda naye ayina ekipapula kya 29 yayingira 29 ekipapula kya 28 eya before yaleese ng'ekipapula kitegeeza the vehicle arrived in Uganda n'agikuba ekipapula nga tennayingirawo eya before abo byaye bupi. Do you know what they do? Bo balowooza ti nobody can keep a vehicle for 10 years. Nze motoka ezange ziringa baana zizivaawo. You maintain them well. Yes. Kati olaba nti ekipapula ki baakikuba mu Uganda ku motoka yange ng'emmotoka tennayingira Uganda. Era bw'obuuza abantu bye babakola bintu by'ekiyaaye bwe bityo eby'ekiyaaye lwaki oleeta ekipapula ekya 2014 ekya 2010 emmotoka yali luddawa n'okireeta kati namugambye nti gwe kankubuulire do you believe gwe wajja ku nsi nga nnyoko tannazaalibwa tekisoboka nkuleeta documents ng'omwaka gw'oyogeramu ti emmotoka yange baagikuba ekipapula yali tennayingira Uganda. Bwe muba mubba tubamanyi baganda baffe nammwe muli bubi naye muteekemu sensi. Nze abapoliisi baagala nnyo. Why? Onankuuma waaki? Apoliisi? Yes. Agaana amagye gabeera mu gundi tegalabika. Naye kyenkubuuza kiri kimu ti ssente z'abapoliisi saako yaabwe bazifuna ddi era niyali azifunye. Eno saako yaabwe buli bakyusa owa poliisi sente tezitu buli mupoliisi bamusalako emitwalo egi twalike babawa. Saako y'amagye wazalendo yina kyegaba. Who is eating this money? Kayihura yazirekawo, Sabiti yazirekawo, kiwala bali buluto bakambwe. Omanyi kankubuulire tolyanga sente ya muntu omuserikale omusalako meka emitwalo 5 ate bakwata ono nti eyambuulidde nali ngenda emukono kabanga lina ensalako. Do you want to arrest me? Mirundi, who can arrest you? You are our advocate. Yongera okube abapoliisi babajjako emitwalo egi kati oyo omanyi kyakola mugagga muzibu
ezo mitwalo 5 abaserikale bali bameka babiri abali bameka mu Uganda banji kati azitwala mu treasury bills mu Bank of Uganda zimukolera sente mpitiro okay nenga bano bebazijeeko and nobody is talking. Maybe I'll talks for them who is eating this money as a police abaserikale ne bawa is it a sako is it muno mukabi is it what sako is better exodus where is it exodus ere kyatambula erituukadde munyamanya agaga ekifere zenga manyi kakati that's one in simple terms nabagambye bana abantu baswala census irabagenze mpulidde omuwala ayogerera census ubosi no Dr. Mukuzi kulira ubosi yatugambye nti 99% bantu babaliddwa munaku mmeka ennaku ezo zisoba mu 10 tabadde 10-15 nze kasasale yamukozesa ebigezo ng'amugamba nti anoonya bana anabeera gavana ba nafuna eriiso ly'enkoko oyo namuvaamu Mukiza yafuna eriiso ly'enkoko sale yamusetingira question 15 nafunamu eriiso ly'enkoko yabigwa byonna waubosi naye yatuga nti babaze 99% kuki nabadde bannayuganda nga babiwakanya buli omu nga tebambaza naye lwaki tosirikako musajja gwe you are an embarrassment with this government. These are people benkubira ddala nga kana ko Kampala kanvuma oyagala basirike kanvuma completely ne kanvuma mboyo twamugobadda yoche kwawulenge kasajja gwe uli kawulenge omulengo ogumanyi oli Muganda oba oli Musoga omulenge tofuma bantu wa mitamale omulenge okay gwanyuma akale tofuma bantu today one omuntu ayogera ebyobusirwa abamuulenge today wali overde biwa abantu tafaanagana omulenge tukomye katono nnyo dakiika emu bbiri kanzije mwami Tamala ayongera otubule obadde ku census yes Mukiza ye atugambye abadde ayogera kenya ba mawulire natuga 99% amibulye mukazi we n'abaana be n'enkoko ze n'embwa obiganye bya tetubalanga ku bantu. But are these people shameful? Nti abaana bano abankubye emyaka 10 batuse mu situation yebanyiga. Want to talk to him. Can I talk to you? Gwe eyatagitinga mukazi wange eyampa obutwe emirundi 10 eyalinga tagize banzete Museveni yatwite entulike ngenze mukalulu don't follow me. Okay. Ataka lungenda kawangula. Nalabe abantu bakuwadde support bantu bagamba ojje ogenda parliament. Okay, talking parliament ekiri eyo ba commissioner bali musonda mikono bagala kugoba ba commissioner bana Mpoga n'abalala basatu ba NRM. Sakikubo Theodore atugambye leero temikono gisoba mu 10 Joe Senyo yakulembeddemu aba opposition basayiniza. They are weakening their parliament. I told you Ugandan politics, when you study Ugandan politics, it starts in the ruling party, enters parliament, Buganda is sucked in, and the military clears the mess. Say that again? Yes. What starts? The battle starts in the ruling party. Yes. It enters parliament. Buganda is sucked in, and the army clears the mess. The history of Uganda bwati wabera. Bwali. Fube tukola. Chikiragire na kino tulabe. Buganda bwali. What is boiling in the parliament is a danger to me. Amanyi. Era nabagambye nabadde nkuleetera kataba. What is the danger? Nkugamba. Ebya motion. Nti nabadde nkugamba. Nti leaders beberetse ebizibu byabwe. A government cannot be overthrown when the leader is strong. But understand namongi abakubi abatadde ku ttaka. Amongi abasanyiza atya. Bakyayogera. Nabagamba logically if you are choosing amongi of not declaring her assets abroad, the IGG's office should give us 20 names or 10 of those who declared their assets
including those abroad. Failure, Nyamanza. Abakungu ba government abala bali bakikoze nti mu America Bungereza watu ine byobugaga bwebiti. Who has ever declared? What prevented you from declaring outside investments and assets is what has prevented Amongi. Toda mukuogera. Amongo. Yes, toda mu. You are down. Masirike. Amongi would have been pinned down because of the house. Tebachinyega. Okay. Ataka wala kana kalimu bete kamya na achitia na achiwaka na akawala. In 2 days, the file is complete. What type of investigations? Ba chiroza. Katulageyo ngate yabiwayo. So motivation half-baked people. Motivation cheye mabega wa Sensheno. What is the motivation? Atabo chibatamanyi. Nti the courts are itching to grab parliamentary powers. Courts? Yes. Mugendeyo. Mubizanyire. Sechikuba no mutwe gweno. Sechikuba tokadiwa. Baneka nkubuli. Ayagala sanite. Waliwo abakazi ba malaya abagana sikyagala magulu bamenya. Sechikuba lwakitu sirika ko sechikubo. Ali kusonda mikono ja motion. Ya kirwache ya gisonda. Why hasn't Museveni appointed him as a commissioner? Sechikubo answer. Baganti waliwo obubbi obwayabikira mu commissioner. Bubbichi. Yali demeka. 1.7 Sechikubo ye. Yali awagira. Gun. The brother of President Museveni. Sodo. Against Kutesa. Bwe byatabuka yese Sechikubo. Kintu kidogo yali eshim. Mkubo butambya duke. Those are serious allegations. Sechikubo tumanyiganye. Mumanyiganye, but Enzonga 1.7 billion. Never be hunting it dog. 500 Zampuga, 400 each of the other 3 commissioners of NRM. The question is, has the person who gave them this money had the powers to do so? No loving, no loving puta, no loving, no loving. You destroy parliament. So they've embarked on a self-destruction mission. Yes, it's a self-destruction mission. Let them dissolve parliament. But members of parliament are signing. Opposition. What do I fear? Fetuja kuyingira mweri yenyini. Baba deba fere. Omanya abantu abo. Nze kubidde waliwamu. Are more popular than the media combined. Ndi monitor ayina abantu bameka. Gundi terimba. Social media terimba 19 million. Today 80 million. We can have full miracle weekend. Ngera 15 million in Zina. Why? I give people direction. Tibobi Wine wakole in Sobi. The moment you take your exam to your name, it means the school has lost authority to declare your grade. Okay, take a date. Kasaba mukwata papers zamu. Nemuswali your name. Kitegeze n'abasomesa bokusomera abasomesa have surrendered their power to where? To your name. To your name. Kakati the moment Bobi Wine bamusalira amagezi ne bamuleka n'abinuka. But the moment he abused him was when Soma UN operations, we have a clawback. A freedom is subjected to a clawback. Bobi ntajja kwogera mu nkungana. Na kino kitaba nicho kiwaddaga. She was working with the people who wanted to undermine him. Encha bali mukono. Mboko. Yes. So yakola ensobi. Yes. Bamuwa freedom. Ebigambo byayogera. Na andi kugambye ti Bobi ekintu kyakoze kiri kimu. Nti has surrendered his powers. His freedom to the police. Yes, you have recognized where there is power. That was a mistake. Yes. Who pays the piper controls the tune? I thought bagenda harmonize. Uchi bagenda kuwa conditions. Twale mbazi yange eyo ogitemye kulwazo ikomeye nga tebonese.
That's why Semuogerere and the UPC leaders said we shall not subject our right of association to a referendum. What Museveni did was to divide his party into two factions. Okay. The Nyumba faction and the Bagana. Karuni kaniko badogamba. Wajawano na magatoka bino busati nga bilise. Baji kubete bayina wade underway yokubiri. Yo lunakulwalero bebananyini babuli kintu. Wano kutaka lyabajjajjaffe kati bo bayina mailo na mailo za mataka. Bali mukweyagalira misolo gyaffe bali mukuza zi birthday nakulwalero Museveni yakozesa bilioni ne bilioni ng'akuza birthday bw'abata kuza ye emyaka 8 n'omusobyo akuza ya kitabani kye kino ekigwagwagwa. Who can allow you to continue? Come again? Who can allow you? How can a sensible police allow you to continue? Umunyabaganda obuzibu bayina, they speak to the gallery. Bogera kusanyusa babalaba mundabye The bayirabira nti your leaders, can anybody allow you to pursue that type of campaign? Are you saying that in your party there are no Baganda? There are no nane Baganda? Bwe batuula wano bo Buganda gye balaba, but you cannot be marketed as a leader. When you are a national leader, there are issues you allow hooligans to say. Many people don't know my tribe. Oh. Baganti ako Kanyarwanda kachi. Why? I'm sensitive about what you say. What I say. Not every Munyankole is rich. Nabo bakaba. Nabomba sanga nga bagenze wa mayanja baba baketaka. Nabomba sanga tuli mu taxi. Ne bajene baganti why mirundi mwe muyina amanyi emotoka yange eri kuloni ne bagikutte gwe bankubireko kakati bwofuna Bobi Wine misused era nabagamba ti Bobi Wine tajja kuddamu kuwogera. Nemba example tife mu Baganda omugo enswa z'amaanyi nnyo mu Buganda was delicate kumibwa mangu. Abaana bayogeranga bato ba bebi n'alaba omugole nga benswa. When they came back they babuuza enswa, the baby revealed ti omugole yazibye. The mugole hung it herself. And God decided that children must talk at a mature level. Wali leader byayogera nebyolekera bawalala. But okay, I thought they're trying to show they are law abiding, they can engage with police leadership. Ani yalagira Bobi Wine yabinuke luli natambule gwanga bakiriziganye ne police ne bagayidde. Who stopped him? The moment he made those statements, I told him, you not move again. A leader cannot have such utterances. Na hiyo fuga demokrasia mwa mitamale eyogerwako. Anti mutubulire ekibiina kya Kabaka yekka. Mutubulire. Abajja tebalina ndawiya wababala olise homosexual wababala. Gwobadde olina bugagga ki nga tonayinge mu music balina bugagga ki nakati bwolina bukokolo bugeyana. So leaders must weigh their statements. When you abuse a man like Muhoozi, what is the high stake in this country? No matter what. Do you know what Wadanga means? Wadanga. Kitegeza ki? Utamivu. Kino kitabaniche. Where are you going to go? Who will allow you to continue? What if you abuse the Kabaka? Kubanga Bobi Wine, Bobongo Bali Kabaka. There are people who value their people as you value the Kabaka. Kamika kutuno kagayira mitala wamuka. Erena bagamba ntiziri musajja mugezi. The moment was halted his campaign naddayo mumaye. Total silence. Wasirika. Kugambi tewali ajja kubalali. Because if Muhoozi see the people who are campaigning, who did not have
demonstrated their support. Nga yeye demonstrating a support as a Mumayi. It is incumbent upon Museveni to stop everybody. It's a ceasefire. Wawamba government. Haito kan tata yansa di amagezi. Zileyo Mumayi. Baliba enemy banga bakola. Kubanga Bobi Wine enemy we akubolite. Ono omuko enemy we. Yamugulya kona abantu bamuonone. Which means it is not police fighting you. Is Museveni fighting you. Mwawulidde akatambi kano akasembyeyo ng'omukayogera. Okay. Omusajja yamugaye mirundi is not fighting you at all. Okay. You are an enemy of yourself. Well, talking again about General Muhoozi, enkambi ya Moya Piero yaguddemu nabe. Wetwogerera Mwami Gashumba yayitiddwa. Walonda beko ku kadi mu disciplinary committee. Come again. Bampita. Nakulaba ku mukolo wali n'ovubutukawo prematurely. Bantya. Nze ndi mwogezi wa Muhoozi. But it doesn't mean nti buli ayita muntu aba mulaalo. Njagala Muhoozi ng'omuntu. Piero yinyizo olabe nali nkote ku kadi ya NRM. They are saying the man should go through an NRM candidate. And you must wear, evaluate. Wawali. Yes. You cannot swim towards the storm. No, you can't. Osobola. Once I evaluate, how come Tekasolo yali independent, non ali independent? I put the air on the ground. Abantu bewafa bagala party. Don't take a coach. Ebyo. Nti any party, no. Takutagga ko kibiina. You must evaluate. So Gashumba gamba abakuli ebyokwerinda okutaka yakoze ensobi. Gashumba ali ku leadership. Yes. But waganti abyokwerinda obutembuyitiridde. Police mulemereddwa, amaje mulemereddwa. Abaganda tukugamba bakayikitange bonna babine nyoka abamubi. Neze Gashumba simunenya is used to freedom. When you are used to freedom, you can say whatever you want without evaluating. Yeye badetamanyi nti ate bovuma security ate ne leader wa Piero umuvumiddemu. That's why. Because yabadaga nti bwembanga musobodde okuuma South Sudan, Somalia, where abamenyi b'amateeka abakarati abemigere babalema batya. Let me tell you, it is explainable. But criminals, baogirwa security. Say that again? Yes. Pamitamale. Yes. Abakuba abantu ababba abantu. Baogirwa security. Security ye baogira. Waliwo omusajja aliko CPS. Oh my God. Ayambala ngoye za NRM. Yakakubyawo abapoliisi muppi. Is an onusi. Ali ku CPS. Nabagamba nti nkuba akatambi. Bajja kuyita explaining ekyo. Kugambi nze bampita sikuba akatambi. Nabagamba nti abasajja babiri bajjeno jeno n'omulala baatula ne bagamba how can we drag Muhoozi into humanist violations? Ne bagamba Museveni nti abanupu bagenda okwokya ekibuga. It was a fake report, fake intelligence. Nga kube nga batudde nga baagala kudwaginga Muhoozi into the fracas to a human rights. Wachi kakati eggwanga lyammwe kamuliweeyo ini mukudwaginga Muhoozi nababuuza wali owuliddeko erinnya lya Muhoozi Nalufeenya? No. Wali omuliddeko ng'ali linkiti ne gundi ezo bazitanga bati safe houses? No. Kakwenza Lukira Bashaija yekka yaga nti sebo wa balyoka batomeza Kakwenza balyoka batomeza gundi Kakwenza Lukira Bashaija mwife tulina amagezi agamba ono yamutu tuga nti ani gwotomeza tinalwezo. We know where they are. You know where they are. We baba tekiro. Bwanika yasoko ga tutese baveyo. Bwanika how can you say tutese nga tomanyi bungi bwabo? Akonako. Bwanika kayine endevu. Bajijja Katonda yajijja mu lufula ng'endiga efudde. You fight a man who helped you, a pioneer loser. Let us compare the votes he used to get as a presidential candidate
in the same constituency. What is remaining is Bobby Wine's effort. I recognize. Bobby Wine asoko kirize tinakugamba nti Museveni natula naye nenkola apology wa Gerard nenga nivya kuzala kizunza lutwi nivya kuleta kizunza lutwi abana muduke twina kizunza lutwi abana muduke waliyo kizunza lutwi abakazi muduke waliyo kizunza lutwi abembuto muduke waliyo kizunza lutwi kizunza lutwi nga asoko